kubanga tutambulira wamu. Olukano lwa Kampala Central lulimu Hajat Minsa Kabanda era naye ekintu akikutte Lubongoya Sakone Abraham Luzi gwengendo okubaletera. Omukulu Luzi sebo tukwaniriza ku KTV era tukwesunze soko obuze ku balabi baffe n'oluvannyuma ate tulabe we tutandikira mukama wange. Mbalamusizaako basebo ne bannyabo abantu ba Katonda ne bannayuganda okutwaliza wamu ate akensuso bana Kampala Central. Yes. Nze Abraham Luzi bawasitala sala itol mwana omuto omulungi afumba ekyenkyo omukyala yabuulirirwa ate nga naye yeebuulirira tubakubiriza nnyo abakyala okuba abawuliza eri bavaaba olwo nno omutuma omukisa mu maka ne bye mukola bibeere nga byerufu. Yes. Ebintu bitambula bitya? Ebintu bitambula bulungi nnyo era nyinza okugamba nti bitambulira nga bwe nabibala bannakampala bagamba kyekiseera babeere ku mirimu gyabwe okusinga okulanduka ne bannabyabufuzi mu ziraale. Abantu bafa, abantu bakola obuvuyo, abantu bakola effujjo, abantu boonoona ebintu, abantu bava ku bizinesi zaabwe, ate abantu bwe baba bayisa kye bayita eggaali kampeyini osanga nti abantu babba ebintu by'abalala. So abantu bakisanyufu olwa smart campaign gye naleeta nti labirawo ku mulimu gwo, labira ku TV munnabyabufuzi abasinga babalimba. Balina ebyenoonyeza mirundi mingi mbadde mbaga nti balina ebyenoonyeza esebo. Okay. Embeera okusinziira ku byakatambula mu wawe wandyagadde ebitongole by'ebyokwerinda bitereezeemu naddala mu Kampala wano ate era nawa akakiiko ak'ebyokulonda woolaba we kayimiridde ku byonna ebitambula kubanga campaign vibe abantu gye baali basaba nti campaign nga zibowa kati tulaba vibe yatandise okujja ffe gye tulabanga vibe naye ng'ate ebamu okusomozebwa okwenjawulo. Ani atannakola gugwe ku bitongole ebyokwerinda mmwe bennyini abali mu campaign saako n'abawagizi? Ndaba nga buli muntu akoze omulimu gwe naddala poliisi tugyebaza n'ebitongole byonna ebyokwerinda wabula obumulumulu tebubulamu ate nga buleetebwa okusomoozebwa ng'emirimu gyonna era tukubiriza bannabyabufuzi bonna owulidde okubeera nga bakola ki buli omu akola ky'alina okukola naddala abawuliziganya nti don't provoke police esobola okuleeta eryanyi ery'enjawulo ate n'okuba nga ofunye obuzibu mu nkola yaayo. Twalabye abamu abakuba poliisi abagikasukira amayinja tubagamba nedda obusungu buba bungi tebwetaagisa. Ekyanama ba poliisi tubasaba nti mutrainingibwa okuhandolinga abantu bwe batyo temukozesa maanyi gasusse mumanye ekyokukola kampeyini zino abantu bazibe mu mirembe. Ate abalonzi tubagamba nti olandukira ku muntu n'oteekawo obulamu bwo obw'omuwendo omaliriza osobola okufuna obuzibu kuba olumu ne gwewagira ayinza obutayitamu. So tubagamba ebifuzi mulimu mu by'obudde butono nnyo naye nga neebaza ne bannabyabufuzi asobodde okukwataganira wamu kuvuganya kwa mirembe beeka awangula n'awangulwa. Kale tugenda kuwumulamuko bwe tukomawo Mr. Luzi njagala ombuulire digital campaign esobola okutuusa ku lyengedde nga bwe wagamba oba njukunju kuba kati tulina mirundi esatu digital tulinayo njukunju tulinayo ne zino ez'olukale ezabona eriwa eyinza okutuusa omuntu ku lyengedde. Katuveeko mu bulango tubeere nga tukomawo tugenda kubeera nga tutandikira awo. Omukulu Luzi sebo tukyatambulira ddala ffenna era nga we tugendedde mu kuwumulamuko mbadde nkyasaba otubuuliremu butya oba okusoomoozebwa okw'enjawulo okusangibwa mu nkuba eya kampeyini eyo ey'enjawulo gye mwasala okukozesa ey'okumutimbagano oba eya digito gattako enkola eyanjukunju ate tulina n'enkola ey'olukale. Eruwa enkola egenda okusinga okukolera mu nnansi okusobola okunnyonnyoka ebyo bye mulina okutugamba bye mugenda otukolera mu kisanja ekijja? Ekisookera ddala Abannayuganda tebali serious. Many of them they are jokers, including n'abo bennyini abeesimbyewo. Tewali munnabyabufuzi kyalina kukolera gavumenti yenkola ebyo bye balimbalimba ng'ogenda kukolera ki abantu tolina kyokolera bantu. Gavumenti yekola abantu batunuulire nnyo budget
Ambaka parliament omulimu gw'omukulu kutunulira budget balabe government byegenda okukolera abantu. Then bw'otunulira mu budget omwo mulimu ennyingiza ya Uganda n'ensaasaanya. Ensaasaanya ya Uganda yeeraliikiriza ekuba enkyukwe enyiiza ekaabya amaziga. Bw'otunuulira ku nnyingiza yaayo ate nayo si ya mulembe wadde ekaabiga ya kijega era abatukulembera mu mbeera ez'enjawulo ne be twawa emirimu naddala ba civil servants abawabula gavumenti byonna bye bakola I consider it as nonsense, complete nonsense and bogus. Nti ebyenfuna biri mu kubbira okuva okumala 3 Uganda batulimba limambu inflation eri wansi. Mu Uganda osanga nti omuntu ayagala nnyo okukola naye teri business ekola magoba agakatona mu ggulu. Ate nga buli muntu yenna talina solution. Ffe tulina solution ffe abalabyeko abatambuddeko. Tubagamba emmotoka eggulu etya $5,000,000 ng'etuuse e Kampala okuva e Japan. Omusolo n'esasula n'ebigenderako n'eggwera $4,000,000. Nonsense. So kitegeeza nti abali mu kuteekateeka eggwanga lino ebyenfuna tebamanyi ate nga mwabawa emirimu si bannabyabufuzi wabula abaana batuddeeyo mu ziwoofiisi gwe tosobola kukiraba nti buli wokunda okukola n'okufuna bye baaliko okendeeza omusolo okitegeera. So tubagamba Bannayuganda bulijjo sente zifulume mu bantu obuli bw'enguzi pulezidenti ne mukimanyi nti omubbi w'essente fawulayo musajja gwe mwawa under civil service tabawe n'ademu tabawa nupo government under the past permanent and pensionable structure government tagobwa kyova olaba buli omu agula n'omulimu ogenda ku payroll buli omu agenda ku mulimu abba bubbi kyokka ate reputation embi bw'egizita egenda mu government ekyo munaaba temunnakira nti abakozi ba gavumenti be babunyabunya bannayuganda ate abakozi ba gavumenti bammwe bamaama bammwe kyoba tubagamba tulete ekibonerezo ekikambwe bwe tuba tumaze okubawa contract ya myaka 2 kiraki tulina ba ghost workers batwali sente z'abannayuganda naye nga muntu yabateekawo billions of money naye tuba ne 2 year contract buli muntu agenda kukola kyalina okukola tumuwe ettaka nti emyaka 2 kasita tumanya nti gwe registrar w'ettaka obadde okola bwoti ne bwoti abantu bagamba ki mu suggestion book do basaba ssente nti okandaliriza ebya government contract then okujjamu ne giri emigunju ba ghost workers oba abakozi ab'empewo ebyaddala buli tulinyuinga new control abako giri emigunju batusobola kugiraba giba gyekwese n'ekyenzi z'abannayuganda inflation abantu abamu okubesete empitirivu kambi poloti emuyenga square miles and square miles of land zitulawo nga zikola katulete etteeka nti omuntu bw'ogula ekintu kyake kifuke kya gavumenti olwono olaba amataka gano gonna emuyenga kololo agatuuziza ssente z'abannayuganda kye tuyita inflation nga gwe n'oba olina ssente tosobola kugula kuba omuntu yagulawo ate n'agulawo ne poloti ezeetooloddewo nga nazo tosobola kuzigula kuba ebbeeyi aba yagisussa nga yagula buguzi kintu si ku bbeeyi entuufu gavumenti erina okukontrolinga emiwendo egambe nti mu Kampala n'emiriraano poloti tegula bweti tesukka ssente bwe ziti omuntu ko bazimba ennyumba tekulina kusukka okuba kukka wansi wa eka oba kwota aneka naye n'osanga mu Uganda tuli muntu akola kike obuzibu bwa Uganda bwebwo kyobula ngamba abeesimbawo ne kuba pulezidenti bonna tewali alina solution ebyo boogera bogus era naye watunuulidde wano we boogera mu debate byonna nonsense teri alina solution z'abannayuganda ayogera buli omu bagize ku bonanza tumalira budde President Museveni yekka fonna olw'okuba yalwana n'akola kino ebyayitamu yekka asobola okubaako kyayinza okukola naye naye tumugambe ebyekola bingi ebizibu bingi nnyo mu gavumenti ye ate nga naye takimanyi twagala tujje tumulage ekyo alina okukola. Yes Honorable Luzzi, waliwo enkola bwennyumyamuko n'abantu ab'edda UPC gye yakozesanga nga UPC ku bifo ebyenkizo mu education biki byonna health eyemployinga bakaada baayo era abaŋŋamba nti edda ne mu gyensanvu nkaaga awo nga toyinza kumala gagenda kukola mulago nga toli wa gavumenti eyo yennyini ebeera eri mu buyinza. Olabanga enkola eyo gavumenti yonna bwekwata obuyinza netunuulira nnyo basavants bano ne babanga baviira ddala mu kibiina muli kuba oyogeddeko nti waliwo abavumaganyisa gavumenti nga sina ba gavumenti naye nga balina mu mirimu gya gavumenti. Singa tukyusaamu gavumenti bweyingira nga dokita akulira emulaga alina kubawo kangeze NRM nti NRM ne bakkaawo ne bannankani kiyinza okulongosaako ku mpeereza y'omuntu wa wansi.
Yeah, that's the way to go. Era omuntu abeere responsible ku government ye. Bw'olaba NRM bagibulaminga enkola embi, obuli bw'enguzi, agakatona mugulu, wallahi nga tebalina bambi mukono mu byo. Ng'abaana be kumwawa emirimu temumanyira gye baava, tebalina kisabasabusa, they are not NRM. Otegeera? So buli muntu gwe ye. Kyobala tugamba ekyo kyetaagisa NRM oba gavumenti yonna ejja wa abantu abawagizibu. Tubanenye nga tumanyi tumenya abantu bo era emba muvuddewo abo baveewo tuleete abalala ab'ekibiina ekirala. Era okuwa abantu ebintu bemuni jatijja n'abeebweru ng'ababono kati ebizibu byonna ebijja bijjira ggwe. Senga ekyo pulezidenti akimanyi ne bannayuganda gavumenti bwakibiina ekyo bemba mu tubanenye nga tubanenya naye emigunju giva mu public service agakatana bamwabo babbi mu areas enjawulo. They are having trillions of money seated. They have caused inflation bayise ebintu nga ekigendera kyabwe indirect naye burden yonna edda ku government eddako toddayo kuwa muntu mutasemu twanuupu gavumenti yammwe eri mu buyinza olw'eki yammwe ebikolebwa NRM government olw'ebyo ebigenda maaso agakatonda batebabiina nze tunuli ano mulangizi abaana bapa by'abantu babuzaabuza bakola katemba ina mu Ministry of Finance ministries zonna buli muntu mubbi ninga sibe NRM government so you 2 year contract atenga omulimu mukimanyi nti wa kibiina kyammwe yokka ekola ya UPC yali ekola so that government ebeere responsible ku mirimu n'ebyo ebigikolebwa kinenya omusango gw'etalinaako control. Yes. Honorable Luzi akadde katwaliza naye kati nga gwatunuulidde nnyo Kampala ogambye nti omubaka musaale nnyo okutunuulira budget. Olowooza Kampala sente eziyinza ogimala okuba nga ekola emirimu gyayo obulungi zandibadde sente meka? Ekyokulala ministry eya Kampala eyambako oba kendeeze nga tuviira ddala ku ministry olaba nga Kampala ministry yeetaagisanga ne KCCA weeri ate nga ne political wing nayo weeri? Nze nga bwe ngambye nti nyingiza n'ensasanya ya gavumenti yonna oba n'okutunulamu era abakugu abaleeta ebintu ebyo baleeta malyansimbi tewali kyetaagisa KCCA oba ministry Kampala nonsense. Nze ngamba awo wennyini babadde bamala singe ku expense twongere ku Kampala sente bayita special vote ne specials gisoolya ddala KCCA ku bizibu ebyo naye tugambye n'abakozi abakola mu gavumenti wonna babeere nga bakibiina olwonna olicognize nga abawagizi bo babe n'emirimu babeere nga bakolera mu gavumenti yabe nga bajjaga naye nsanga nti abantu abagenti ate si bawagizi b'NRM babeera ng'enkoko emmanyeeko ebyo teno nga babakubira ejjejjerebu. That's nonsense. Etteeka tugenda kulireeta gavumenti yonna ebeera mu emirimu abantu b'NRM bataya tebalina mirimu naye ng'ate muwadde emigunju mu bifo ebyenjawulo ng'abaana bamwe basomye kyova olaba tebalina mutima gwa pate tebalina mutima gwa ggwanga lyabwe kuba emigunju gye giri mu ofiisi gitudde gisindikibwe gitya amaaso gonna gekamusega so tubagamba pulezidenti Museveni waba alaba ekintu kino gy'abadde akyanguyira nnyo abaana bamwe ab'NRM bakozemye bakugu naye temubawadde mukisa kusaavinga ggwanga lyabwe emigunju gye musanga ebweru yonna ne gibabaweerera enziro. So tubagamba gavumenti y'ekyo ekibiina mwewe obuyinza mukole emirimu abalongo n'abantu babawagire abantu babeere proud okusupporting NRM bakole nga bagirina ku mutima gavumenti yaabwe ng'ekizibu ne bakiba kizze ebyaddala bakitunuulira nga bo bennyini abayimba obuyinza naye abaana b'NRM bonna batayayanga nsega bati era nseka. olina abatembeeyi bakaaba olina abasuubuzi bakaaba olina ab'amasomero bakaaba ab'amalwaliro bakaaba nga Kampala Central kiki kyogenda osooka okwanja mu Parliament okutaasa ekitundu kyo kyogenda okukola ki okukiikirira ate n'oluvannyuma obasabire eddala akalulu osiibule? Nze nabadde mbagambye byonna ebikolebwa kukuba mulambo mpiso tewali kyamaanyi kye tugenda kukola. Twayetaaga kukyusiza ddala from the budget n'amateeka. Ensi yonna yeetaaga abatembeeyi yeetaaga bannabize ba investor n'abasuubuzi. Tweta amateeka agayamba agakwataganya omusuubuzi ne mu nsi yonna waliyo abatembeeyi New York bazita bazaamu gazeetinga ennaku nti
tweteteeka nga tumanya nti nnaku KCCA lunaku olwokuna bakola enguudo zonna ne zijjula kugira ku by'epicenter entono najja bamaliriza ne balongoosa awo n'abaana ne bakola twetaaga etteeka nga lirambika bulungi abannabizimbe tugamba nti emisolo gisusse obungi egimu tegyetaagisa bantu abazimba ebizimbe abo babigika emisolo egiteetaagisa property tax income tax VAT nonsense mungi gavumenti erowooza bwekyajinga abantu omaliriza ofunye ekitono so tugamba ate bw'oleeta omusolo omusaamusaamu abaana ne bakola ati n'ofuna omusolo mungi nze neewunya abakola poliisi ezo naye byonna bigenda kuva mu mateeka kyobanga tugamba this time mulonde abakulembeze abasaanidde olwo nno abantu bateese erigasa abantu feze ndi musuubuzi ndi mukozi ndi bintu ebyenjawulo omuntu atalina kyakola mubuuzi okola n'avadde nkubeera ki ovudde eri ojja omantazi nedda bekyokola wano nti byogenda obimanyire obikola n'ebigambo ebyo nze mbasaba buli muntu abusobozi si bubiina byawabufuzi ebibiina biyawulayawula mu bantu ate era ebyaddala tebiyamba. Kale akaseera kabadde kalungi ne Honorable Luzi era koza akasemberayo ddala naawe oli ku omu ku abo abagamba nti tiya gas abakosa kubanga buli lwakuba ayina abantu bawa sympathy ne baba nga bajja balonda just lwa sympathy wa tiya gas oba gwogamba nti okira bwabo otya kuba bangi bakaaba abali ku ludda oluvuganya abala bagamba abantu abamu babadde tebayijja na kusituka wadde kinaye tiya gas oyo yabayambye n'okusituka. That is not complete nonsense. Abantu bave ku mukulu w'obutonotono babeere mu bintu eby'obuvunaanyizibwa okuvuganya akulonda muntu asinga sigo asinze kwevulunga mu ttaka ago bakubye nonsense. Era obeera mulonda muntu kusinziira ku yeevulunze ebisooto eyeesudde mu wirubaalo omuntu gwe bakubye tiya gas naawe obeera oyogera nonsense era oba okola so tugamba abantu londa nsonga temba era kyosiga kyokungula munalonda bugboga mbeera bwetyo era mujafuna bakulembeze batasaanidde ebintu bisigale nga bwe biri bakubiriza kulonda abantu bali serious na nsonga. Okay. Kale tweyanza nnyo tweyanzegesebo tukwaniriza nga 31 Desemba mu National Prayer Day ew'omulabirizi Dr. David Livingstone Kiganda Saalongo so nga ate n'olwaleero lwa mukutula njegero osobola okuyitako wano omulabirizi n'akutula ebikoligo ebyo byonna ebikuli mu kkubo ebiyinza okugaana akalulu kaffe okutambula obulungi bansiibulire bannakampala. Basiibula bannakampala mbaga nnyo londa nsonga bw'olaba byenjogera temuli makulu tebikugasa ng'olaba muno omulala byayogera bye bigasa gw'oba olonda omuntu gw'olaba agenda kukola ali amanyi obuvunaanyizibwa bwa omuyala takulembera bw'oweesiga omuyala bombo ateekamu bigufa londa omuntu atambuddeko amanyi ekyo kukola ate byoyagala kuwulirwa omulonde bantu bamaze tolonda bibiina byabufuzi tolonda nnyo ku bibiina byabufuzi osinga omukulembeze yasobola okwogera ebigambo ebigenda tujja mu nvuba n'abaana baffe londa ndowooza sigalawo ku mulimu gwo genda ku Facebook social media smart genda otunule ku bintu omukulu byayogera olabe ebyaddala oba asaana okulondebwa si lutalo tolwana nange n'akalulwaka yantu yaga kampa tonvuma kawo omulala abala bajja bigambo ebyo mbagaliza olunaku olungi musajja wa Katonda ene mu prayer confession ekisemba yakubaga mwagalanye eggwanga lyammwe mwagalanye olulimi lwammwe saka wangale. Kale tweyanzege abadde Honorable Luzi Abraham tubadde tutambulamuko naye mpolampola ka network kabadde katiragiramu naye kyemmanyi mutufunye bulungi